Kakati abawala abakuula ssente z'abavubuka nga temubaagala ne mubalira obusente baabwe bagenda kubasuula eddalu bakazi mmwe. Mukuula abavubuka, omuvubuka okimanyi tomwagala n'odda ku busente bwe n'obulya nga n'okwewaana weewaana. Kati akatambi kolaba kano ekituuse ku oyo omuwala kyekyo, oyo omuwala gw'olaba ayambadde akadresi aka bbulu. Abadde alina omuvubuka gw'akuula ng'aliira omuvubuka obusente bwe. Omuvubuka abadde akola ku mobile money. Ssente za fulooti zonna ono omuwala nga yazisomba. Kyokka ng'omuvubuka ali mu mukwano, omuwala ye ali mu mukwano na ssente ng'ali mu laavu ne fulooti w'omusajja. Omuvubuka bw'akubira omuwala ono essimu n'amugamba bebi jangu ondabeko. Omuwala nga atandika okuleetawo excuse ez'enjawulo, naye bw'aba asaba ssente ayanguwa okuzisaba era ne bazimuwa. Akatemi omuvubuka n'amugamba ssebo, tubazze ebbanga yadde obadde ompa ssente zo, naye amazima gali nti mbadde nkwagalako ssente sikwagala. Omuvubuka kimulumye nga talina kyakkola okuggyako okusirika obusirisi. N'amugamba ku ssente zange ez'omaze ebbanga ng'ondiira. Ekitegeeza gwe obadde toli mu mukwano nange, obadde onjagalako bagazi ssente. Omuwala nga bw'akandagga n'agamba nze nnina omuntu gwe njagala. Omuvubuka tabadde mubi, akutte bukwasi kkubo nga yeeyongerayo. Omuwala ono bw'akomyewo gy'asula, bagenze okulaba atandika okwagala okweyambula. Atandika okuwulira ebintu ebimusiiwa, atandika okuwulira ebintu ebimuvuumira mu matu. Oyo omuwala gw'olaba oyo bamusudde eddalu, naye nga ki ekimusuuzisizza eddalu? Abadde akuula omuvubuka obusente bwe ng'abulya, kyokka nga tayagala muvubuka. Muvubuka abadde mulaavu, omuwala ye abadde mu mukwano na ssente. Ye kyabadde afokasingako kimu kukuula muvubuka oli kumuggyangako ku busente bwe. Muvubuka akanya kuteekamu, bw'amuyita n'amugamba jangu ondabeko. Omuwala ng'alyoka awoza ebigambo kanaana ng'ateekawo embeera ey'obutaagala agenda kulaba ku muvubuka. Bamusudde eddalu, era ogw'olaba oyo alaluse. Tutuno tugenda mu nnaku nkulu, Krismasi agenda kugirya nga mulalu. Era omuvubuka abantu otegedde nti omuwala ono agudde eddalu ne bagamba ono omwana si ye girlfriend w'oli omuvubuka mobile money, nti yooyo. Abadde amukuulira obusente bwe ng'omuwala tamwagala. Omuvubuka kati ye ne ku kyalo yavuddeko yagenze. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yeeyo. Oyo mukaaku omulenzi ono ayekola Airtel Money wano wa Blaza. Omulenzi oyo wa Airtel Money oyo alandisa line ogomuti tubamala kukola edemu ebunga wano Nilima muntu yena mwene dimuru yazinge So abakazi n'abawala mwenna gw'omanyi nti oli mu mukwano ne ssente za gaayi oba z'omulenzi yenna, kimanye nti kati ebintu kati byakyuse. Temugenda kulya nga ssente za bannammwe mugende bwe mutyo. Muddeyo ssebo n'okuwana ne mwewaana nga bwe nkikuula, ekyo nze nkyagalako ssente. My dear, muganda wange bagenda kubakola ebintu. Bagenda kukutabula omutwe, bagenda kukusuula akazoole. Mulekerawo okulya ssente z'abavubuka nga temubaagala. Omuntu gw'otayagala ky'omulira ssente ze. Bw'omanyi togenda na kumuwa kyayagala tomulira ssente ze, bagenda kubaloga. Ebintu bino bibadde Busoga, ate abantu b'e Busoga kyemmanyi tebasaaga. Nze ndabye amawanga agataagala kumanya ga nonsense e Busoga tebazannya. Abantu b'e Busoga bazibu nnyo. Ebintu biri e Busoga eyo era tozannyiranga ku muntu Musoga. Omuntu omusoga bw'akugamba nti gundi ndeka nja kukola ekintu, wuliriza, muleke. Naye mudda ku ssente z'abannammwe ne muzirya. Musajja wattu abadde akola ku mobile money, oyinza okwesanga babadde bamukozesa. Naye nga ku musaala gwe gw'alina ofuna ssente za fulooti oba tudde ku za boosi, gwe nakyalo ojja ng'oyagala kulya ku nkoko
n'omugamba mpaayo emitwalo 5 n'akuwa omusabye akuwa naye bw'akuyita n'agamba gundi jangu ondabeko ewaka n'otandika okuteekawo embeera omusajja n'omulira nga ssente naye nga teba omulumya n'ennyonta bagenda kubologa era bakyabaloga. Omuwala abadde ali awo agenze okuwulira atandise okuwulira ebintu ebimuvuumira bagenze okulaba atandise okwesansabaga ne beebuuza omwana ono omuto buzibu ki? Muwala muto, kawala kato k'olaba nga bw'okalaba, si mukazi mukulu, kawala kato. Kumba omuvubuka yagenze dda mu bajjajja ensonga yaziroopye mu bajjajja. Abawala abasinga obungi osobola okusanga abawala nga beewaana batangerera ekifo kigaye kinkwana naye nze sikyagala nkyagalako ssente kwegamba neewanira ne mu nsobi yesse. Ensobi bazeewaaniramu abawala, nadda mu banne ne yeewaana nga bw'akwagalako ssente. Oyo kati nze nga bansanga n'oyo naye nga bw'aba ali akasenteko tatunula mabega na maaso, bwakusika 10 bwakusika 5 bwakola biki, bw'omugamba nti tolina te n'obanga ggwe mubi nga ggwe atamwagala. So bakazi mmwe mulekerawo okukuula abasajja. Eri omuntu gojja okukuula akuleke, esi buli omuntu aloga. Eri ogojja okukuula omuliire sente bangi bebakudde. Musajja ne bamukuula akakadde ne bamukuula mmeka, bangi babakudde ebintu. Naye eriyo omuntu atalina mutima gwakuloga. Bano abatalina ennyo, bano abatalina ssente baloga. Era mulyesereza abaavu nga mwegendereza. Abo abatalina nnyo balogo abasajja. Ogenda kumuliira obusente, ye ekijja okumuluma ggwe si ssente z'omuliiridde wabula n'obudde bwakumaliddeko. Akukubira essimu akuyita ogaane, kyekijja okumuluma era ajja kuloga ng'asinziirira ku ekyo. Okitegeera? So mwegendereze bakazi mmwe. Omuntu gw'omanyi nti toyagala tomuwulira ssente ze, tomufuula lusuku. Kale bw'oba omukudde tomukuula nnyo kubanga omuntu asobola okwesibako munnange nga mu buli ngero olina okulya ssente ezo. Naye ne bw'oba omukudde tomulemezaamu, oluseke tolusimba mpaka ku musuwa. Oluseke lusimbe lukome mu musaayi wano kungulu. Ne musimba oluseke mpaka ku ggumba n'okuba omuntu oluseke naye n'atuuka ekiseera ne kapito n'amuggwako mu bizinensi. So ekituuse kwona omuwala boyfriend amusudde eddalo lwa nsonga abadde amukuula ng'ate omuwala tava gy'ali. Omuwala abadde nga ebintu tabikola. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu ate naba kusubscribinga genda maaso n'okuba nti ate oyongera okutegatako ng'osubscribinga so okuba nti tutambulira ddala wamu. Neya subscribing edda wakola omulimu gamanyo nnyini ddala webale nnyo webalire ddala. Mbaagala akaseera kalungi, Mukama Katonda abankuumire, mbaagaliza Christmas ennungi, mwenna mubeere bulungi, mweraba.